bw'otuuka ku palamenti oyinza okulowooza nti osanga eri olutesa kyokka mu kiseera kino ababaka bali mu luwummula olw'amazuukira nga beebuuza ku bantu ababalonda engeri gye basobola okukwatamu ebbago ery'etteeka erigenderera okulungamya obufumbo wamu n'okwawukana. Ababaka bano buli omu yaweebwa obukadde 5 ze muyambeko mu nteekateeka eno, kyokka abamu baazeewo okusigala mu kibuga kwekolera mirimu gyabwe. Bano tebeyawuddeemu mulimu aboolera oluvuganya gavumenti ne baminisita nga mwabatwalidde. Wabula minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mpisa n'obuntu bulamu Reverend Father Simon Lokodo agamba nti ababaka bano boolekedde okwasanguzibwa eri bannayuganda babamanye. Okusinziira ku Father Lokodo, singa ababaka bano bazzaayo ensimbi ezabaweebwa olwo bagenda kuba bejjeeredde ne batagenda kwebuuza mu balonzi. Should I learn that there are some MPs who have received this money and pocketed it and used it to loiter around Kampala making other unnecessary utilities attended to, these MPs should be exposed and let their constituents know that there are some MPs who are not honest and don't behave with integrity. Naye ensonga eno abaka bajogerako ki? Bye baleeta ssente ezo nga bagamba tugende mu constituencies tu consulting ze bye bazimpa ngenda kuzikwata ngoleyo nga ka gravity flow scheme. Era nze ndowooza nti lino etteeka si libadde ekkulu ku baluma bannayuganda oga nti kwe tuba tuteeka kati rupiya ssente zandigenze ku byobulamu, ku nguudo, ku malwaliro, ku masomero, abasomesa tebannabasasula. Kyokka ababaka abamu bagamba nti bakkirizibwa mu kukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga okugira nga bamaliriza emirimu gyabwe egy'obukiiko.